Yes, mukasi akantulekedde ekyatulese olwanga bagamba Roadside Attractions bakutuusizaako sema gye twolekedde. Tugenda kwolekera kasema akagenda okubeera akali simple. Tugenda kwolekera family movie naye kagenda kubeera kasuufu nnyo kamala. Babayise ba Road Attractions kozinga kwegasiseko ne bana abayitibwa ba Day 28 Films nabo begasibwa mu kutuusaako sema gye tugenda okwolekera. Mbagambye tugenda kwolekera ka family movie akagenda okubeera akasuufu ennyo kamala ate nga kali inspirational nga bagamba Day 28 Films Productions wamu ne VJ Junior nga bulijjo bakutuusaako sema gye twolekedde. Bakayise Gimme Shelter tugenda sobola ogezaako kinyonyoka. Mukasi akamu kutandika basooka ne bakulengeza ekibuga bwe kifaanana ne bakuyisa wali ne bakwolekeza paka mundeyo mu ghetto. Waliwo agenda maaso n'okwogera munda mu ye agamba takyasobola genda maaso nakola kino agamba wuli embeera si nnungi ndyoka esiina buzibu agamba ayagala kufuna confidence mu ye okusisyako ekyo kyayagala okolesaawo eno nga bagamba esona trusoli basya ku lugero olwannamaddala okutuusaako ka sinema ketwolekedde. Yakwatikuba n'afuna makansi n'asooka akwanjawula enviiri zonna. Tuliye ne Mangam Projects ebiseera ebisinga gye bateeka abo nga bw'omanyiera. Yakwanjabula enviiri zonna n'azikwanjabula n'akakasambu zifuuse ennyimpi. Bali waliwo engeri y'ebbakaasi nga ogasseko ne ssente n'akwata ebbakaasi n'agiteeka mu nsawo n'afunawo n'amajja n'akwata kuba gy'afuluma asobole okweyongerayo. Waliwo yamubuuza olagawa onono ye nnyina n'ajjama gwali naye munda aho balisebe okusegerera ng'ogasseko ne drugs yakwata kuba afuluma ebweru yajja kati munda waliwo engeri ya phone booth yajja awulugumya essimu nagwe yakubira essimu n'amulagira yawa waali n'abaana amugamba ngenda kukwati kubondage yalinga eyali akubira akwegamba abakaabu ayagala kgenda ku 77 Oak Ridge ngenda mu New Jersey muwadde address waali negyalaga n'asooka kakana bakuwamu eddakiika bagamba tuwemu eddakiika bwezi tugera kuba tukutuuseeko kyava asookadde balina kakana keno mama wa munoonya yamusiikana munda namubuuza kiki okoze enviirizo gwe erero omwana alaye Agnes ngenda kusaba ogulewo yanguwa mutayitibwa Agnes yamugamba gulawo gwe sina kasira kakudda ku bintu bino ebyokwekyanga gulawo eki kugambye ngenda fuluma tikyetagisa kuŋŋamba gwe olowooza ogenda kulagawa kugambye agenda fuluma mu nnyumba yamusikayo lwampaka buli kaseera abeera amutuntuza n'asooka amusawuko erudda mwana asizebwa ayagala kuva waka kati webituuse koyo okubeera ne maama we kyebika tebazeekwatira tamukwasaganya bulungi yajja ebbali n'ayingira eggaali ogenda mu New Jersey gwe ati yenze agenda mu New Jersey kyebuzibu omusimbi oguyina ati buteevu setensi yino faayo okigwe abaali wano maama sebo yasooka neyeesimba emmotoka mu maaso gwe mu butuufu kanago nkubanja kanago okusira kubanga lyenkulabidde nkubanja jangu ani baby ngenda kusaba onsonyiwe njaga okimanye nti kwagala okamala baby owaayi wakabu yagamba kasooka enzije wano emmotoka yange nga tenafuna buzibu n'asimbula asobole okugezaako okweyongerayo mukazi badi yazza amaaso emabega koyo okubeera ne maama we egamba tebazeekwata maama we si muntu mulungi kati wakabu abamuvuka kyava asooka gipaking ebbali babamanyi abo yamunga asooka ondage ku majja olw'okuvuga ssebo n'enkutuuseeyo agenda okuza amaaso okwekanya nga ne sente tezibwera fuluma abitegedde ssebo abadde yakamuvuga ku kadisitensi kafuluma
ate omwana teyayagala gibba. Gwe va ku mmotoka yange gasiya mbwa za ku kyalo. Babamanyi seba ab'omu ghetto mukazi wattu kyava akwata ekkubo n'asituka. Yakimanya bwe bituuse kati alina kweyiya bweyiya. Yafunawo kibaasi ebiseera ebisinga bibeera bya layisi. Bw'atyo n'adda mu kibaasi kisobole okugezaako omutuusa wa gy'alaga. Njaga weekaanye. Bali n'asobola ng'atuuse mu New Jersey yatandika okugenda maaso n'okubuuza endagiriro. Bamulagirira baasi yamutuusa ku sitationi najja ng'atambula mpola mpola. Waliwo adresi gy'ayagala okugendako. Bw'atuuka n'adresi agiyina ku bbaasa. Tuuka wano n'atula bw'ati nga sirebeka adresi gy'ayagala otuukirako ddala. Yakwata ekkubo n'asembera asobole okulekera wali geeti mpola mpola. Wabula agatuuka ku geeti ayisirabika kyetaagisa okuyita abali munda. Yali nsibe. Yagamba apaana. Yasalawo yewaganye n'awaganya wansi wa geeti gye yayita. Mukazi wattu bambi n'atuuka ku mulyango kutandika okukonkona. Wabula enfaanana ye n'ennyambala ye bubeera munda esobola okugezaako okukanga. Tugamba ekifo kyatuuseemu kyabagagga. Mbeera gyalimu esobola okukanga omuntu ng'alowooza nti oba osanga munyaguluzi yaze bano bayaaye ng'ogasseko n'ebirala. Nikirabika ekifo kino akimanyi naye ng'alabika abadde tajjangawo. Tugenda kusaba ove ku nnyumba. Ekirabika ab'omunda bayita poliisi. Kwata ne bamuteeka wansi. Kanda kulajjana. Mpola mpola saaka weekyanga obadde ki? Weekyanga ki? Ono omuwala si mulenzi. Kirabika bali abakubidde poliisi babagambye nti waliwo ssebo akaboyi gala kumenya kuyingira munda. Kyava asooka amwazaala bo balina kyalina. Bino biki? Abantu bano bamanyi kuba kuliko adresi. Muyisa bamuteeke bali mu ggaali. Nagera okuza amaaso ng'omugagga naye abadde azze. Anti onoosonyiwa okuba nga tukuteganyiza Mr. Fitzpatrick. Oyo yaani kono tetumumanyi tumusisikanye ne kano. Agambye nti amanyi. Tumusisikanye mabega nga ayagala kumenya kuyingira munda mu nnyumba. Did you pat her down? Did you say anything? Kiki bumutadde wansi alina kyayogedde kuba talina kyayogera. Inside, guys. Talina ID, talina kitumusisikanyeko eyo bakaasa yokka nga kuliko endagiro yawaka wa wano. Tell me. Lwoli nakwata ku bajja bamusisika n'amubuuze. Yatuuka waali. Bambuuza omumanyi. Agire kuza amaaso waati okwekkaanya nga kirabika amumanyi. Naye nga tikirabika kabadde kasi akawanvu. Yabagamba kimu mumanyi. Amumanyi just kabadde kasi akawanvu ndowooza okwalira yasembayo mumanya ebimufaako n'ebimukwatako. Bwe bati bamusaba akwate ku bafulumeyo. Yajja. 14? Kati olina emyaka emeka 14? 15? Olina 15 ati nyina 16. Omuteramu ebyokunywa. It's a nice place. Kafo koyina kasufu bambi. Work in real estate or something? Simanyi oli muri real estate oli mu bintu by'amayumba. Nedda. Nkola ku Wall Street. Agenda maaso n'okulya. How's your mother, Agnes? Yamubuuza maama we ali ate Agnes. It's Apple. Erinnya lyange mpitibwa Apple. Remember? Jukira. You gave the name. Gwe wampa erinnya eryo Apple. Labayo.
kiri bwe kiti Need a place to stay for. neera agakafuwe nsobola okubeera akaseera akatono I ain't asking you to feel. sikusaba ogezeko obulyanga gwe gusinga syagala okukwatibwa ennaku oba ki I just need a place to jesi njagala nfuna akafuwe nsobola okubeera akaseera akatono get a job. I'll then nfune omulimu place and then ntandika okukola nfune bwe ntandika okubeera odi naawuliriza mwana mukambwe kyakuba kyava akwata mu nsawo anti onoonya waakubeera nasooka abala ku majja n'agamuteera erudda osobola otandika neezo oba oyagala kufuna wakasiba kiratono yawulira nnaku jesi abadde ayagala wasobola okubeera si jesi nti afune ew'okubeera abadde ayagala abeere w'abantu abasobola okugezaako mufaako beera ne famire yamugamba atolagawa You just showed up. obadde waakatuuka waneeno You said you tried to break in. bangambye nti obadde ogezaako kumenya kuyingira mundaku nedda balimba Maybe there's something we can work oba osanga waliwo kyetusobola okugezaako tesa kansooke njogeremu ne mukazi wange siyinza kumala gasala wanalesi nga maze kwogeramu n'omukyala kale yayogeramu ne mukazi we ndowooza ne batuuka ku nzikiriziganya omwana wa mwami naye kirabika yamuzaala mu biseera bikadde n'amuleka eyo n'asooka afeeko emmere muzeeyi alaba abato bawulya bamutya No. ono yasooka n'abuuza abadde mukomera misunderstand. nera jasi wabaddewo obutategeragana kyekyoka Understanding. butategeragana nabaki It's not a problem. It's all bad. abuzibu bwaffe twamaze dde okitereeza kakati Where are you from? agnes nakya yamubuuza agnes ovaawa That's Apple. erinnya lyange bampita apple sinze agnes You can call me Apple. osobola okumpita apple Agnes. si agnes kati obuto bwawulira apple I thought you said it was Agnes, but nabadde ndowooza erinnya ye agnes apple nalyo sibbi apple nalyo linnya sufu si wabi That's a funny name. linnya liri fane apple an alex nawe lyabasajja She's linnya lyo lya busiru weird, Mom, and why should I stay with us? lwaki ayagala kubeera wano naffe Tom. tomu neyagamba bawe ng'alaba oli atandise okuyomba n'obwana CC, fast. banange ngina basaba kale mukwateko muyitewo Give me that. Good night. musule bulungi nti sula bulungi ebakwateko bagende basobole okwebaka kati basigana n'omuto Please wait. ngenda kusaba apo bambise okolindeko Time for us to have a. tubadde twaga tufunemu akasira tusobole osooka okwogera Calling me honey. Hey, ndekerawo kumpita ebyahanihani byebyo sibyagala lindako my house. oli mu nnyumba yange Look, we want to help you. twagala gezaako kuyamba kyekituufu Know how to. naye tetunabategeera tugera kikola tutya twagala tumanyi Social worker. tubadde twagala tufune social wakawo Case. ali asayindi ku keesi yo Let them know that you're here. tumumanyise nti oli wano yasooka n'amutera ebbaasa mu maaso When I was 8 bwe nalina emyaka and 8 away from my mother when she was, banzijja ku mmange lwakuba yali atandise ebintu byenjaga I was dropped off at a ne bantwala metal hospital gye bansuula in steel ne room. banzigalya mu karuumu Because I, lwansonga nali sifiiti nga mbali abapangulufu abalala from there I was put into Okuva a olwo temporary ne shelter. batandika okuteeka mu temporary A shelters few months, emyaka emitono emyezi a emitono new caseworker. buli kaseera nga bansayininga case waka apo Time I was 12, bwe naweza emyaka 12 10th foster home. nali mu 10th foster home Well, this time, mulundi guno nali ndowooza nti oba osanga gye bantadde bano bagenda kubeera balungi tibagenda kumpisa bubi to me and feeling all up on naye ali masakati g'ekiyonga omusajja akwateko najja n'antigaatiga involved. He told bwe nagezaako gamba kesi waka wange n'agamba poliisi That's what poliisi bwe yajja do, and they omusajja n'abyegaana n'agamba nti abaana bwe batyo bwe babeera bo my own mouth natuka essira nentya nga sisobola kubikulaka mwaka away. Went to find my mother and try to stay with her. nensalawo alisi ngezeeko okunoonya mmange Things got real bad. ebintu ne bitandika okukyankalana In all that time, mu kaseera ako konna that letter eyo ebbaluwa was the only thing I. kyekintu kyokka ndowooza kye nali nfunye okuva gy'oli gwe Now I'm just asking you terengera kusaabusa bibambi because kubanga I'm done. nze mpulira nkooye Passed off okubeera nga bampisa kwegamba past off of the system. njagala kuva mu system ebyo ebya kesi waka mbikooye So are you gonna help me kati ogenda kunnyamba kati so I can get back up? nsobole okugezaako okwetereeza Do you and Joanna still? oba gwe ne jowana mukyayagala ogenda mu maaso n'okwogera ku life yange yalina obugenda okya ku makya genda okugira bwati yawulira abaali bagenda mu maaso n'okukoona leero sebo yasobola okwebakako mu buliri obusufu okamala
wali yasituka alabe bani abagenda maaso n'okkoona kuza amaaso ebweru okwekkaanya obulungi bw'ati lindako waliwo akafo ke baali bazimba naye nga kisebeka kali waka wano lodi waali kati abaali wanaawulira ekintu nga kimusindiikiriza wuli ayagala kusesema kuza balansi katonda watu genda maaso n'okwesika wuli ekintu kimusindika yagala kusesema takitegera kikigenda mu maaso yatuuka erudda katonda watu kati yajja alambulalambula ennyumba sebo kali amaka manene mwami alinga eyazimba mashon sala wajje nga atambulatambula alabe yajja mu firiji n'asooka afunayo buli kimu kyonna najja asobola okweterawo ekyenkya yefumbirewo ekyenkya mu mpolampola yagwa ku byakabi erisebo byabadde tafuna byonna yafumba nga bwalaba ye yafumba katogo kijja kijje bwatu nasooka awutayabuta ne kujja ebbisi loli yamusika naali bisi agenda maaso n'okwejjira buli kimu kiri bulungi awo kuyambeko neda ndi fine nsobola okweyamba yesu kristo byafumba bisiridde ne kafa ya alamu neketeekako yadduka budusi misinde lwoti yatega lwaki atawanyise yajja amusiika nebweru yamuyita apple ate olagawa apple sooka olindeko naawe njogera naawe apple sinyabo olagawa kino kibadde kibuzo kya busirunzi okujja wano era nga kigenda kola masekati gaabwe lwaki sokwateko bunoddayo nosiikana famire yo gyosinga okwagala laba ofaanana tolina wadde engato kati olowooza ogenda kulagawa ani afaayo ngenda genda yona gye naabandaze ate bwatuuka ebbali nazza balansi musimba akatambala yerongose kwata gwe jantugende munda kati kali yamuyisawo n'amuteeka ebbali nanyonyola omukyala buli kimu kyonna kati omukyala yamutunuulira muwulire buli kimu kyonna asesema ali wiiki omukyala yamubulizawo oli lubuto kubanga ezo munayisa ayinza lubuto kikyoyogerako naawe gweleka akidde musigwa ayina omuddiramu lwaki omuleka nakiddamu oma ngenda kubuuza obadde mubutuufu oli lubuto zo sayinza abambuto katonda watu nasegedde simanyi agambye tamanyi nze ekimanyi ali lubuto ate tagenda kuzaalira maka muno okubuulira ye taata w'omwana oyo ali luddawa taata w'omwana ali luddawa yagamba nti yakikola omulundi gumu naye katonda wattu ebituuse kati ngenda kwogeramuko naawe ate jangu weka jantusooke twogere mu nsonga zino gambye osebo tagenda kuzaalira wano mukazi wattu joya naye agambye abadde takakasa ku kyolubuto yakwatibwa najja afune buno bukebera jagezeeko kebera akakasa obadde mutuufu ali lubuto oli yasinzidde kubona nagamba nti omwana ali lubuto yajja ebbali wulira atya n'okwekebera kuba ate kyekintu ekyandibadde ngaekisemba kyeyandyagadde otegeera mbw ali lubuto nga mutuufu aba agenda bikwasaganya atya ngaye kenyini abadde mu kweyiiya yagala kufuna ngeri gyasobola kwezaawo kufuna ngeri gyasobola kutambuza bulamu
naye ati wabeera olubuto biba bikalubye. Genda okukasaayo okulaba bw'ati okwekaanya. Gamba kimu nedda. Katonda wattu. Nekirabika kituufu. Ali lubuto. Nga wayisewo akaseera nakye yakwatibwa n'amuteeka mu ggaali. Siziwa Lisa amutwale mu ddwaliro basobole okunfaamingira ddala. Yajja. Baatuuka mu ddwaliro yakubye dda essimu. Hi, we're here to check in. Antulize wano ku checkinga in. Apo Bailey. Kubye essimu n'akola appointment. Musaba akwate kuba asobole okumuleeta erudda. Bamuyisawo ne bamutwala mu sikaani. Bagenda osikaani nga bwe bati nga siba akaana kali muli. It's a heartbeat. Anti ogwo gwe mutima gw'omwana wo. Buliya bwe gukuba. We almost done here. Onootera okumaliriza maama. Asi okulinda ekyetaaga ebifaananyi ebitonotono. Katonda wattu. Buli yali amaliriza ngamba ebifaananyi byo biibyo. Good luck. Nkwagaliza mukisa munaye ku mwana wo. Maliriza omusimba ebifaananyi n'akwate kuba n'atambula n'agenda. Kakati agera okuzza amaaso okwekaanya bw'ati. Kifaananyi bakimulekedde erudda. Bebi kali munda. Manya kati eno tagali yennyini. Konfamize n'akakasambu ali lubuto. Yo. Yajja erudda. Why? Omukyala gwe nazze naye omundabiddeko. Asimanyi wajjali abadde awo n'esegedde wajjalaze. Eno kirabika yina kyabwe yamuleeta mu ddwaliro yamusulayo obusuuzi ye n'agenda ku bibye. Litalina budde gwa kumulinda. Musula busuuzi mu ddwaliro n'atawanyika. Kali mukazi wattu teyamulekera wadde nno olwataano. Yalina okutambula afeeyo mu ddwaliro asobole okuddayo eka. Obwedde oli ludda waggwe. Katonda wattu wabulidde waggwe. Nze sina gye nabulidde. Oyo mukazi we yandesse mu ddwaliro. Kiki otegeeza yakulesse mu ddwaliro? Mukazi gwe oli mulimba. Eriyo omukazi yatuuse wa n'agamba nti owaayo omwana namulinze sazzeemu mulabako. Olowooza akyentegeeza. Owaayi kakana ngenda kusaba otuweemu eddakiika kati. Ntunuulira gwe njogera naawe. Ntunuulira saaka bwe kyange. Apo tuka butuusi wa naazirika. Apple. Well, it's about time. Ndowooza okusse kati. Today. Hungry. Mbuzi oli otya olwalyeko ndi muyala. Work or something? I took the morning off. Leero tokozeeko makyako nedda n'atekinze morning hour off. Olw'abazima bane njagala soka balaba then nzije njogeremuko naawe. Fine, so I guess you can go. Ndowooza kati osikakasizaamu ni fine ne bw'ogenda. You know, Omanyi today is an important day. olwayo olunaku lukulu nnyo ku sayidi yange ku faamu gye nkola. Okitegera? One of our biggest clients Omu ku baklansi baffe ab'amaanyi signed a deal. agenda sayininga deal. Mutual respect, trust, and confidence. Kwegamba okuweŋŋana ekitiibwa This is what I've earned obwesigwa ng'ogasseeko n'obumalirivu. years to build this. Kino ekisebo kitwalidde ebbanga okukizimba. Words that I want to speak about with you. Waliwo ebigambo ebitono bye njagala njogeremuko naawe. Mutual respect. Okuweŋŋana ekitiibwa. I respect you. Nkuwa ekitiibwa You respect. naawe mba nkusaba ompa ekitiibwa. That means when I tell you, Kiba kitegeeza bwe mbagambye ekintu you stop it. kyagala ogeze kumpisaa mu maaso owulidde. Such as, Obwesigwa conversation is over, mba njagala nti emboozi eno weeba ewedde and I'm going to trust that ngenda kuba nkwesiga going to get into a street brawl with nti alisi togenda kulwanagana na mukazi wange bino ebyekiyaayi. confidence. Confidence These are the positive results of ye positive result egenda okuva mu bintu biri ebibiri. happen. Okuweŋŋana ekitiibwa ng'ogasseko n'obwesigwa. Okitegera?
njatandika okuba nga kwegamba nkakasa nti oli oke nange okakasa nti ndi oke. And it's clear that you are not ready to. Twayogeddemu ne mukazi wange masekati g'ekiwuni tulagadde mbutuufu toli kiriya essaawa zino okuzaala mwana. No means of support. Wakisooka sigamba nti oba ogenda mulabirira. Live. Kyakubiri sigamba nti oba olina gy'ogenda okubeera. Willing to help you. Ate sigamba nti waliwo omwetegefu okuyamba. Oseegera. Kati ekyokusigaza omwana sikiwa kigenda kukolera. Apple. Yamuyita Apple. It's time that you turn the page on this. Ke kaseera njagala ensonga zino kwegamba obyerabire okite. That you can move forward. Osobola okugenda mu maaso n'obulamu bwo nga bw'obadde okibaze. Nga wabadde ozze wano ng'okibaze. You'll have forgotten that it ever happened. Njagala lisi weefule nti kino weerabidde mbu kyali kituuseewo. Just turn the page. Kwegamba oyagala mbyerabire bwerabizi nkyuse lupapula nti butereke. That's right. Mbyerabire mbiveeko nti ye. Like you did with me. Kwegamba bw'otyo gwe wakikola ku nze nga bwe wakikola ku nze. Thank you, Sissy. Kati baaya akwate bona gyasika nakyala. Ibatula ebbali mu ddiiro. Nkyala yamutunuulira. Apple? Yamuyita Apple. Look, I know that you must hate me and Nkimanyi muli kwegamba ninamu obukyayi era tonjagala. the misunderstandings. Naye jasimali njagala tujje obutategeragana buli wakati waffe. Mukyalo wawaka. Right? Buli kimu tugezeeko kitambuzo kitegeera. I'll go with your father. Nayogeddemu ne kitaawo. Did he tell you? Yakubuulidde bye twayogeddemu. What? Ebyakyoba. I made an appointment for you tomorrow. Namaze okukolera appointment mu ddwaliro enkya. Tugenda gendayo nze naawe. Wait, what? Wakoze eki? I'm going to be able to take care of this. Sikiwa nti ojja kubeera mwetegefu okulabirira omwana oyo. I'm going to deal with this. And if you don't cooperate, Yamugamba njaka tugezeeko ddiringa ne kino senga tugezaako okulagana nange. Amaziba ganyi tugenda kuba olikulira amaka gange. Tugenda kubeera wano. Oh, look, I don't want to do that. Nze saagala kikola go ge mazima. Kalino bamugamba olubuto aluggyemu. Wabula ye kyanga gamba tagenda kujja mu lubuto. Kama mbaya ni mbaya. Yagenda zaala omwana we. anything, I will be with you to hold your... Gwe saagala weereke nze ngenda kubeera naawe kwate ku mukono. Yasituka busitusi n'amuviira. Kati yalina kyakola kuba munnange. Nga bwe yagamba yagala kwegamba asobole okugezaako okweyiya addemu abeerewo butono ateera. Sorry, no cell phones, please. Kale kasita biyingiramu omwana kiba kitegeeza tajja asobola gezaako bikwasaganya. Yajja ebbali mu ddwaliro yasalawo agende maaso nekyalina kyakyasabye. Yajja ebbali mu ddwaliro. Bazeewo alisa olubuto baluggyemu. Honey, I think I'm going to wait in the waiting room. Bamusaba n'amugamba nze ngenda kuba nkulinze wali mu waiting room. Kati yajja ebbali gye bagenda obikolerako. Wabula bw'atuuka ebbali yatandika okulowoozaamu bambi. N'asooka bulyanga afunyemu okutya. Can you hurry up, please? The doctor's on his way. Ati wandibadde ojjamu engoye omusawo alimuko bajja munnange. Yagamba Katonda wattu. Tandika ogenda maaso n'okwetegeka. Bw'atula bw'ati kali akafaananyi kasonogarafe yali akatadde mu ngatto. N'akwata ekuba akagye asobola okugezaako katulako yeekaanye. Wabula bamuleese olubuto alugyemu essaawa eno yennyini. Bw'atula kasonogarafe kano muli n'alowoozaamu okumala ebbanga. Yagamba tikyetaagisa yaddukayo buddusi era bw'atyo yayita nammanju. Mu ddwaliro ssebo yaddukayo misiri n'agamba tikyetaagisa sigala kujjamu mwana wange. Yayitamu emmanju n'atawanyika. Wabula kati akimanyi aba takyasobola kuddayo mu maka ga Lord Tom. Kitaawe aba takyasobola kuddayo. Kubanga bo bamugambye naffe tetusobola gezaako kubeera naawe ng'ate oli lubuto. Yasalawo ate obulamu abuze ku street. Lisa abeera awo asooke yeeyiye. Kyokubeera ku bbala kyo kikyali nga kizibu gyali kubanga yakulira ku bbala. Kulidde mu mbeera enzibu okamala.
obulamu bwe bubadde bwakutoba bubadde bwakweyiya kwetetenkanya. All my heart it breaks every step that I take, but I'm hoping bwatyo laakwate kuba najja ng'asembera mpola mpola that you mu kaseera ako. walk wabula embeera etandise omunyigo okuva emisi atalina ke yaalidde njala emulumu kamala is a promise. budde bwakira ate nga bumanyi obudde bw'ekirempe we beekunta I feel so waliwo eyajja okutuula waali ate abeeraliikirira abo nice. Can make it feel like home. buli gwalengera abaamutya It's like I told you, honey. yatuuka esira najja ng'akebya ku sifiti oba kuleka emmotoka enzigule I don't isi afune waasobola okwewogoma. sometimes lie. enkuba eno efuuyirira nga bw'ogimanyi efuuyirira tekya I don't know. yali yonna emuggwereddeko. Make tuuka ku mmotoka erudda n'ayingira munda him go get tuuka munda n'asooka akakana home. Carry on. Try to najja afune waasobola okukakanya omutwe kubanga awulya si mukakamu. noonyanoonya ku byokulya we yali alesemu oba buchipusi oba buki bw'naasooka abwezibika n'afunaawo ne kazi n'asooka awuuta lisi asobole osululirako awo naye mutuufu enjala ebadde muluma yajja emabega w'emmotoka gyababwe wabula kati nnyini mmotoka singa amusiikana oyinza okundabira embaga kyamuyamba ebbali waliyo engeri y'ekikunta oli yali akiteeka ku mitto gye gireme eggeza kufuna nfuufu bwatyo ne yeebika afune kabugumu n'akwata n'akafaananyi ke kasonogurafe akakwatagana ku lubuto lw'omwana we yakajjamu n'akatunulya bw'ati butuufu atuuse mu ddwaliro n'alowooza gamba ddala mubutuufu nzijemu olubuto kuba kutta mwana yataka kugenda maaso n'okwematiza nga gamba siri mu kutya I'm not scared sitya njaguma kati bukya ku makya mukama yasobola omukwatirako yasobola mu mmotoka ndowooza n'ennyiniyo yali tannabatuusa budde bukwata kuba okusembera kujja gisiikana bwatyo n'akwate kuba n'afulumamu yeeyongereyo ddemu okweyiya butonateera yatuuka erudda waliwo n'ebiseera ebisinga abatera ogezaako gaba emmere yasewuta ku makya nerabika yatuukawo kikeerezi konkona n'akonkona nga teryaggulawo sewutaasa ebiseera ebisinga baba bagabako emmere ekyenkya kyamisana mpozi ng'ogasseeko n'ekyeggulo naye bw'otuuka kikeerezi tofuna kati atuusa ekikeerezi kiro yasuze talina kaalidde njala emuluma buto yasululidde mazzi muli neyeebuuza mukama ddala mu butuufu najja erudda mu kasasira gye yeeyiye awo ebisigadde kati wali kyakola manyi mutuufu mukama waliwo ennaku zakuyisamu noweebuuza ddala mutuufu nkoze eki lwaki nze yafuna byalyamu awo ebitonotono era bwatyo n'akwate kubo n'ayitawo myaka mazima 16 gy'obukulu najja ng'atambula mpolampola ku street beerawo ku street ng'otambulatambula waliwo ssebe eyajja n'embi gyakuba omuziki Yo, shorty. gwe shori Shorty, we got some business we need to discuss. ngamba gwe shori waliwo ensonga ze tulina okwogeramu nze naawe waliwo ssebo nniga amwesibyeko tanyega abo banniga abamanyi ki kye baba baagala kwati kuba najja ng'asembera mpolampola ssebo myayi n'agimusimba mu maaso gambye sse waliwo ensonga ze tulina okwogeramu gwe nze naawe Make me come over here. I said, get in the car. Come on. kugambye jangu yingira emmotoka lwaki ondeetedde okufuluma emmotoka okujja okwetula okusisiikana wano Come on, get your ass in the car. yingiza akatofaaliko mu ggaali obadde ki
keteyagaana n'akwatibwa ayingira eggaali munnange yayita mubuyisa nti oli yagireseemu omuliro yasimbula asimbula gola atamanyi kuvuga yagisimbula busimbuzi n'agitwala kaasha baba bali ejjanga etagala muveeyo yajja agitagaza esooka eyitawo wano ku bitala atemawo butemi katonda waebula ekitamanyi kyeyo wafubutuka kirukula nekimusekula nesibira pembeni nga wayisa akaseera yali afunye ebisago ngaogasseko n'ebinubule. Rest easy. ngenda kusaba okakane saagala otandike kwesika. Newark City Hospital. oli mu New York City Hospital. Carthy. mpitibwa Mr. McCarthy. lwe yali aze. To be in this room with you? ofaayo singa tubeera ffembiri wano mu room n'akwata ku lubuto. I'm not here about that. asize ku ebyo. Your baby's all right. mwana we ali bulungi teyafunye buzibu bwonna. Just taken when they found the... Poliisi we yakwatidde bakusisikanye ne kano mu ngatto yo. Kafaananyi. Can you try talking? Mpasi yambuza oba asobola okwogera. God don't care about me. Yagamba saagala kumbulira nsonga za Katonda. Katonda tafaayo gye ndi. You're mistaken. God Yokoze ensobi. is always. Katonda siba aba afaayo. Thanks for his help. He put me here. Ddala mutuufu singa abadde afaayo lwaki aba nteeka wano. Tough CO at times, but Manye ebiseera ebisinga Katonda abeera mu tugamanyiigamu naye. you're exactly where you were meant to Oyinza okwekanga nga ddala mutuufu oli waawo oteekeddwa okubeera. make me an instrument of thy peace. Nfuula Hatred. ekyuma ky'eddembe. Njasobola okugezaako okuba nga nkuyamba. There's doubt, faith. Era ewali okubuusabuusa nja kussaawo okukkiriza. Mugambye ssebo Katonda ebiseera ebisinga takola nsobi. Ogenda okwekanga nga woli wooteekeddwa okubeera. Bamuleetera fuudu n'asooka afenkaawo emmere. Ebaluwa n'agenda okuzza amaaso. Wulira mu kinaabiro. You still here? Gw'okyali wano. This is still here. Kino kikyali wano. I'm still here. Nange ssebo nkyaliwo. You were sleeping, so Obadde weebase If I use- n'enkozesa akanaabiroko. I found out that Nkizudde nti the authorities will probably bannamateeka all charges against you bagenda kuba bakugyako emisango gyali badde okuvunaana. until they can get in touch with your family. Era kati bagambye Temporary home. bagenda kuba bakubira at least famire yo. Bagenda sooka bakuteeke mu temporary You home. want to help me? Lwaki oba oyagala okunyamba gwe? Gwe mulimu gwange munnange. Oli mu paatiri. If you're a good one at that, Oba singa obadde omu ku bapaatiri abalungi wandibadde mu ekereziya ng'obuulira. This is my Eno ssebo y'ekereziya yange. I'm not just thinking about you. Ate sirowooza ku ggwe. What'll happen if you leave? Olowooza ki ekinaatukawo senga Where'll you go? okwate kubo n'ogenda gw'osobola n'olagawa ng'olina omwana we mu lubuto. Mugirayo akayitibwa ka pinwell. Yeah. Sooka okwate wano. To have this. Njagala osooka okanywezaako. Being young and pregnant is like being a pinwheel. Yamugamba nti okubeera omuto ng'oli lubuto obeera nga penwell. You have Kwegamba tomanya wajja odda lwa nsonga empewo eba ekafuwa ng'akoba okalaba empewo ekafuwa n'ekaza gyeyagala. supposed to bring good fortune. Bagamba nti ebiseera ebisinga poni we buteekeddwa kuleeta mikisa. Lord, Kafuwa olabe. Ngambye okubeera omwana omuto ng'oli lubuto ebiseera ebisinga kwegamba obeera ng'akantu ako. Oba tomanya wajja odda. I did some research for you. Nakoze research omutotono. Special shelter for Waliwo kashelter who want to have their baby. akasobola okugezaako okuyamba abaana abato abawala abali embuto. I didn't tell me this. Togezaako okuŋŋamba bino. Do you think I'm stupid? Golowooza ndi musiru nze. I've been in shelter. Nze gulaba ssebo mbadde mu shelters okumala akaseera obulamu bwange bwonna. Going back to no shelter. Nze sirina shelter gye ngenda gendamu. Because you're suffering. Yamugamba Put you here for a reason. Leave. tolowooza nti Katonda yakutedde wano okubonaabona oli wano lwa nsonga. Talk about suffering. Gwe toyogera ku kyakubonaabona. God, when I was getting abused and so Katonda yali luddawa nga ngenda maaso n'okuyisibwa obubi nga mbonaabona. you can't help me. Tosobola kunnyamba. You know me. Weefula nti omanyi. You don't know. Wabula tolina Bang! kyomanyi kintu kyonna kikwatagana ku nze. Fuluma vaano gwe ssebo. Leave. Genda. Ngambye sandi yagadde oteeke mwana wo mu kubonaabona olw'okubanga oli mu kubonaabona. Mwana wo saagala omuteekeko obuvunaanyizibwa ati yakutadde wano.
Segera ngambye akwate ku afuluma agende. Bwatyo Father McCarthy misatu n'afuluma n'agenda. Just press the nurse's station on the phone. You want me to come? Kati bamuleeta ekyewunyisa baali bayise maama we. So worried about you, baby. Kati mulabe bwedda nkwerayikiddeko baby saagala obitandika ebyo. I'm Maria Abbiani, your social. Mpitibwa Maria Abbiani. I will be handling your. Nze social worker ngenda kuba nkwasaganya keesi yo. I had a long talk with your mother. Manyi nayogeddemu ne nnyoko. Very concerned about your well-being. Amazima gali nti afaayo nnyo ku kubeerawo okwo. Incident Era ng'agamba kino wakikoze tamanyi. between you and her. Kino mbwe ebintu bibadde bitambula bulungi masekati go naye. Excuse me. Gwe sirika. I Njogera na mwana. is now in here from her. Agnes, Agnes. Njagala ombuulire. your mother has custody. Maama ojjukira yalina kasodeyo. If we work this out together Singa tugezaako okukwasaka kiro ffe mbiriri. again, we may have to place you back in foster care. Singa kiddamu okubeera bunatera tuba tugenda kuteeka mu foster care. Is the best solution for you. Kati yasooka n'atulya nnyoko we. Ate nfuusaawo omu yazikoowa. Your mother wants to talk with you. You Maama we ayagala sooka kwogeramuko naawe ngenda muleka ayogeremu naawe. can do this. Kansube tutujasoosi ajasobola okukikola. Oye kyonna. I'll be sitting right outside the room if you have any other questions. Ngenda kubeera wabweru singa oba olina kye weetaaga okubuuza. Wabula yadduse ng'adduka ku nnyoko we. Questions come around my place looking around. You crazy? Oli mulaluga okudduka basosyo bako okutandika okujja ewange kubuuza ebibuuzo. She said you carrying a baby. Agambye mwe simanyi oli lubuto. And I gotta hear about it from a straight, Kyokka kyewunyisa okuba nga mbiwudde kuva eri mugwirwa. real nice. Weebale nnyo nnyabo. Me like that. Oyinza otya okumpisa bw'otyo? Linda kulinda kale togenda. Wulira maama. I'm here, huh? State's gonna take care of us. Kati yamugamba okimanyi nti wano tugenda kufuna Baby, amagye agawera. me paying us. Gavumenti egenda kuba etulabirira. Kwegamba state egenda kuba etulabirira. Bagenda kuba batusasula. Kati yuga buli lwabeera n'omwana ono gavumenti eba emusasula state. Kati yamugambye tugenda kuba tweyongerako state bw'onoozaala omwana oyo then gavumenti egenda kuba etusasula state eziwera. Niyagamba gwe oli mulalu. Lindako. Yalowooza ku majja. Look at you. Laba ofaanana kati. Taking me back. Onzizaayo mu biseera biri ebikadde bye nnavaamu. You know, I wasn't that much older than you. Omanyi kale nali siri mukulu nnyo kusingako awo. Nina emyaka 17. Don't look at me like that. Totunulya bw'otyo. High and mighty. Saagala weefule nti ate guli wakabi nnyo kusinga. Social worker caring about me. Golowooza nalina social worker anfaako nga gwe bakufaako. Wanted me. Teri yali anjagala. Osiakato teri yali ayagala nze alina okukuzaala ggwe. Lindako. Wait. Lindako nkyakunyonyola. Yatula n'asiriikirira. I always look like this. Yamugamba nze mu biseera byange olinga agamba nali nafaanana bwe nti. Got born in the street. Olinga agamba nti ze nazaalibwa ku nguudo ku bbala. What I wanted out of life. Gwe tomanyi kiki nali njagala mu bulamu bw'ensi eno. You don't know who I was. Gwe tomanyi kiki nali. Could have been. Tomanyi kiki nali nsobola kubeera. So stuck up. Kwegamba gwe wasiraana naawe olinga nze. You're so much better than me. Olowooza kwegamba oli wakabi okunsinga. Gwe olowooza nnyo okunsinga. Baby, you are me. Gwe njagala okimanye nti olinga nze ffena tufaanagana maama. See, you know, Olaba fighting for your baby. And you're so young. yamugamba ogenda kyabwe kibeera kwegamba ogenda maaso n'okulwanirira omwana wo ng'oli mwana muto. Yourself. Gende maaso n'okwefaako. And all you want to do is Nga kyoyagala kwegamba kulabirira mwana oyo naye ng'obuyita mu kubonaabona. hold my baby. Nze nabeerangawo nga mbonabona nga kyenjagala kukwata mwana wange. Kuleera mwana wange kinali nfaako kyokka. You don't know. Gwe tomanyi. You don't know Gwe tolina ky'omanyi. what I did. Gwe tomanyi kiki nayitamu kiki nakolanga. Okutuuka okuzaala. I could. Nakola buli kimu kyonna kyesobola Agnes nze. I did. Nakikola osobola okakasa nti obeerawo ng'oli bulungi. Messed up, okay? Kale siganyi mulimu byenkyakalanyiza. And then when they took you away from me, Wabula bwe baakunzigyako. that's the worst day of my life. Nasigala ngenda maaso n'okujjusa bwabwe olwa lunaku lukyasira okubeera olw'ettabbu mulamu bwange. I hurt so much right here. I just Agnes, wanted the pain to go away, baby. nali njagala kimu kwegamba obulumi bugende.
nali nsaba kimbuli kimu kyonna kisobola okugezaako okudda mu mbeera nga bwe nkyagala kati ndaba bwe nfaanana Look at me now. njagala otunulayo bwe nfaanana byonna nali nkola kutoberera ggwe Oh, kwegana ebyomusiba ebya draga yali atubafuna amajja kubeezaawo omwana second chance. kati kyenkusaba ompa omukisa ogwokubiri Chance. omukisa ogwokubiri Please, baby. bami nkusaba bebi Please, just give me one more chance. omwana alabira ddala bw'anaabira ne maama we teri future ate nga mutima gwe yasazibwa ayagala asigaze omwana ono gwalina mu lubuto wabula bw'anaabira ne nnyina teri future kyo yakirabye teri future Just one more kino si kyasobola genda maaso nakikola chance, baby. That- tumaze okwogera wano nyiga akade Yeah, we're done. yakirabye ddala senga asigaa ne maama we amaziba teri kyansi yakubanga agenda kubeera oke nga wayisewo akaseera ali mu ddwaliro yajja asembera mpolampola waliwo nawulira eddoboozi lya faazi oli ayitibwa makathe ow'engeri ya chapo wano kwati kubona ayitawo najja asembera paka erudde wali faaza faaza ono yadde amugamba nti wawo shewuta gyesobola okutwalamu shewuta esobola okulabirira abaana ab'obuwala ababeera embuto nozaala n'omwana wo bulungi ennyo I just wanted to agamba nti mbadde njagala kwegamba tell you that mane nze wano nkugambe nti I shouldn't have Nti- let you. nti ononsonyiwa okubanga I know I did. I just simanyi lwaki kale nakubogoledde ne gaabye nagambye I didn't think. eba nofaaja bwamutudulidde yeewuunya alinga eyeetonda tayagala kwetonda Are you apologizing? yamubuzira butuufu weetonda gyendi ziseetonda Really? ddala Didn't like it to me. nze olabikira nga eyeetonda kyokka tetuyagala kwetonda naye ate weetonda For your true feelings. yamugamba ebiseera ebisinga tobeera nga scared for your true feelings kwegala tutyanga Useful. ku lw'empulira entuufu gy'oli munda kwata ekitabo ekyo kwata ekitabo alist ogezeeko okufuna omugaso wano kwata ekitabo kya bayibuli kaziba tunakikwata kati For I know emugamba njagala obikula epeegi 74 I have for you. genda osomako nga kigamba nti katonda aba amanyi entegeka zo Plans for your welfare, manyi entegeka z'obulamu bwe okubeera obulungi for evil. entegeka si za masitaani si za kubeera ng'oyita mu kubonaabona You give you a future. era ng'agamba mwetegeka z'abamutegekedde zakubanga mu ebiseera by'omu maaso ebitangaavu You will call upon me wabula singa onkowoola and come and singa onkowoola nsobola okukwata ekkubo n'enzija gy'oli will hear you. era nja sobola okuwulira eddoboozi lyo singa onkowoola bwe kyali kisoma mu kitabo yamuleeta embali waliwo shewuta basiika ne muleka poliisi evaawo eshewuta gye yamusuubiza gyasobola okugezaako muleeta n'abeera ok batyo ne bavaamu yabadde amugambye nakuba shewutazi kubanga shewuta esinga zazaabaamu tewali bulungi bwabadde asiikana badde asiikana mbeera mbi zokka badde ayisibwa bubi abadde atuutuzibwa bitunga ebyo Hi, I'm Afra. mpitibwa afra nze omu kuba house wives oba house mothers tebamuyingiza munda kafu kali awo si kanene nnyo naye bakategeka bulungi I'll let Kathy know you're here. kangene ngambe kathe nti oze oba muze That's Kathy right there with no ye yali kathe mu biseera bye ng'akyali muto at the White House with wono yali agenze mu white house kusiikana rigani Here. Please get nakyayitibwa kathe incident. ate munayo n'osonyiwa okusiya ku kibaddewo Everything worked out. kyabamubuuza buli kimu kirwe kubanga asiikanye muloka ya poliisi egenda kyeka waliwo omwana gwe babadde bakomezaawo nga yakyankalanyiza Kathy is the founder. kathe She started this shelter ye yatandikawo shewuta eno taking ndowooza myaka nga 20 agayita emabega nga genda maaso n'okulabirira abaana abakyala bawala abatababeera embuto Quite a bit. yamugamba gano makaago
Afra will give you a tour ono gali maka gange Afra things up, and then you and I. agenda kulambuza then ebisigadde nja kuba nkubulira ku mateeka ga wano wulidde. Okay. See you suddenly, Apple. Hey, everybody. Banange Apple. njagala musisinkana ayitibwa Apple. Ese wali abalala abazaala bula bali mbuto. You'll be sharing a room with Twana. Ogenda kuba obe osharinga room ne nakyala ayitibwa Twana. To your room. Then kaba kutwale mu kisenge kyo. Apple batandika kugenda maaso n'omujerega. Apple oli rhyminga bulungi ne camera. I'm just saying, we just naye batulira n'agamba bannange joke. And she gwe gyala tugende nkutwale mu room. Kiki toyogera oli kasiru. For real. Wait a minute. No, she's scared. Kwati kuba n'amuleeta ebbali. Mutuusa wano. We put your stuff in here. Ebintu byogenda sooka obiteeke wano munda. Ani ze sirina byenze nabyo. Nkakasa tolina byoze nabyo naye gye bujja maaso ojja kufuna byoteekamu. Kubanga nti batera kuleetawo mukazi oba tebatera kuleetawo muwala. Muwala be baleeta ana lisi nga bali lubuto. Would you mind holding her for a second? Ofaise ng'okwatira ku wano ku mwana eddakiika. Eddakiika entonotono osooka okubaako byentereeza. Nakwate kubo n'afuluma. Ngambye sooka onkwatireko nzije. Nyanza amaaso n'atunuulira akabebi. Kubanga gye bujja amaaso kirabika. Akaseera naye kagenda tuuka ng'azadde kabebi bwe kati. Kana bwe kabeera akatubambi kabeera beautiful and innocent. Yakatunuulira maaso. Gamba kweri. Najja akamuggyeko. Kimanya ssebo. Nnyo okuzaana bubeera buvunaanyizibwa nakwewaayo. Ddala ku sayidi y'omukyala. Kali masise kali k'ekiwo nga yeebase. Gezaako okufuna ku tulo. Nga bw'omanyi bu bebi. Ne kasooka kakuba omulanga. Katonda wattu. Niko mukazi wali n'azuuka agenda akasiikano n'awulira akamajjeko emirembe. Ati nkuwulira akanzije nkuwa ennywanto. Aba azeemu okwebaka natera akaana ne kaddamu ne kazuuka mu masekkati g'ekyo yagamba tufudde. Kino kinaakoma kweri. Yasituka busitusi n'asalawo abaviira abalekere ruumu. Bebi kazeemu kaaba nateera. Seze wa lisi ajja asule wano mu ddiiro. Yasawo bulungi n'assaako ekikunta. Kale yaba yeebase waliwo eyajja n'amukuba mu ttooki. Gw'ovaawa nzijjako bitooki byo naawe. Kale ate alamu ne yeessaako. Alamu bwe yeessaako abaana ne bazuukuka. Afra najja. What is going on? Bale isi ekigenda maaso munda waneeno. Njagadde PJs zo zoyama. You again tonight. Gwe Cassandra. Anybody where you were going. Wafulumye masekati g'ekyo nateera tewabulire muntu yenna wajjolaga. Good for you. Tekijja kuba kirungi singa ngezaako okuwawaabira. After curfew. Mukimanyi? Was it you, Apple? Yani yamugulidde after curfew. Simanyi gwe wamugulidde. Easy. Kono simumanyi oyo mpangulukufu. Your first night. It's a really nice We will deal name. with this tomorrow. But you know, you shouldn't call people Cassandra yamugamba wano ssebo toyita abantu bapangulukufu. for Cassie. Ate ekisingako n'ompita Kasi, tompita mpangulufu ate ompita Cassandra. And I want everybody back in their rooms. Njagala buli omu akwate kubadde mu kisenge kye. Ssaawa ziri 11 obudde bunaatera okukya mugende mu bisenge byammwe. Kati yegera baabituuse erina kyakathe. To last night. Kyabatuuseeko mu ababiri ekyo kyajjo. Kyabatuuseeko mu ababiri. For curfew. Went for a walk. Wabadde ludda wa kubanga bagenze ne baggalawo. You got. I went for a walk. I got. Bwe yabadde atambuddemu yagenze okudda nga bamuggalidde. There was nothing really. Wama tewabaddewo kikulu nnyo. Good. Because I'm going to Kirungi. put you both in the same room. Kuba bituuse kati ngenda bateeka mu ruumu yemu ababiri. Nze
With her? oteeke mulumu n'ono buterevu lwaki A chance to work out your difference. alisimbawo omukisa musobole okugezaako okugyawo empalana eziriwo Rule in this house when manyi ffe tulina kye bayita 24 hour rule mu nnyumba eno right away. singa mba mulina obuzibu babateeka ne mubeeramu embiri ne musorting ebizibu byammwe No. okinamu obuzibu oti nedda namusekerera Cassie, would you excuse us, please? kasi ngenda kusaba osookotuwemu akadakiika njagala kwogeramu ne jjawo ebisumuluzo Apple, we have a serious problem. apo tufunyemu engeri y'obuzibu essaawa eno Not give her consent for you. manyi maama wo twamusabye n'agaana Sorry, yagambye tagenda kuwa konseti yakubeera wano nedda She will never let me go. oyo tasobola kunzikiriza kuvaawo Sending her money. Why would you do aba welfare nga bakyamusindikira sente nga ndi naye tasobola ye lwaki wamuyise anti yabadde agambye mwagenda gamba polisi twawambye omwana we What, did she ever abuse you? ddala ku nsi ya katonda kiki yali akoze maama wo lwaki toyagala kubeera naye Talk about it. saagala tubyogereko You can tell me what it is. osobola okumbulira ekikusumbuwa gwe naye lwaki toyagala kubeera naye kubanga tuli mu kasitode Well, then I can't help you. then awo oba oganya okumbulira sisobola kuyamba Like you and care about you and your baby. siganyi kufaako era nkwagadde njagala kufaako n'omwana wo naye ate era sisobola kuyamba Because you're a minor, I need the oli mwana muto state or consent from you. mba neetaaga lisa ebbaluwa okuva eri gavumenti oba siki mba neetaaga ebbaluwa okuva eri gaadiyani wo Or some legal reason why you have to stay here. nze njagala ompa ensonga lwaki oyagala kubeera wano ensonga entuufu mu mateeka Apple, waŋŋamba togenda kunnyamba apo you become a mother. wasalawo fuuka maama Take responsibility. obubeera buvunaanyizibwa Maturity on me. saagala oddire buto bwe obuteeke ku nze Everything, including the future njasobola okugezaako okukola buli kimu kyonna ng'ogasseeko n'ebisaala by'omu maaso by'omwana oyo with your demons. niirekera okugezaako okuzina n'emizimu gyo Learn to cooperate. yiga atlisi okwatagana ne banno wulira Show him let him walk. kati baakwata ekkubo masekati g'ekibo ne bajja erudda babba ebisumuluzo kalisi bo kabyewo ebisumuluzo bya nakyala mu yafeesi ne kajja ne kagula waliwo ebifo ebimu ndowooza bibatakkiriza gendamu kali kakeisi kabye ebisumuluzo ne kabaleeta erudda kabagamba mujje tulambule tulabe bwe batuuka mu ndasibo baasiikanayo obugoye obw'enjawulo neyagamba tufe neringa shopping mall katonda wattu waliwo engoye z'ekikulu waliwo engoye z'abaana abato ekifo ssebo kiri eno kinene eringa basement naye ssebo kinene okukamala waliwo ebyokuzanyisa by'abaana ng'ogasseko n'ebintu ebirala eby'enjawulo yakwatikubo najja erudda waliwo engeri ya kikabutu ekyali awo kyava asooka akifuna nasalawo akwate kuba asooka akyeyambike okuza amaaso nga kimutuusa ate kimunyumidde kiba kisobola okuyamba kumpewo mu ngeri emu oba endala laba nassaako nekihuudu ku mutwe kati basigala bagenda maaso n'okwekebejja nino tebabakkiriza kwata kuba okugjayo naye bemakula olwemakula ate keisi teyabbye ebisomolozo wano munda nga wabugumirira ninasira nakwata ekubo nasembera apo kiki ekyo oyo yali kathy bwati bwe yali afaanana mu biseera by'ebikadde neringa yafeesi ye ey'omunda eyo yafeesi ya nakyala ayitibwa kashi batandika okwemankuula waliwo naayitibwa keisi mulengere fayiro mulimu fayiro ya buli omu kumpi Cameron Nicholson kiki ekyo eyo fayiro lotito fayiro za buli omu ziri wano Destiny Moraro webalenzi olina kumpita mu mbejja gwe toddira bintu byange byanjaza bwotyo Apple Bailey nawe fayiro yo yiino Jasmine Colin. Escolo.
All right, check this. It says compulsive. Wano fayiro yange egamba nti nyina compulsive anxiety personality disorder. Compulsive kyeki kitegeeza lekera okubuuza ebibuuzo ebingi musirike. Don't call me Pink Friday. Tompita Pink Friday gwe naawe. Fayiro eyogera ku buli omu. Prostitution, criminal record, wano egamba nina criminal record, disorder, naliko malaya, nina personality disorder, Nicole Tito. Buli serious wetundako. Mbutuufu olina ne record wamenya ku mateeka. Victim. Nze wano kiraga ndi rape victim. Family dis. Nadduka ewaffe family yange terina byeyagala kumanya ku binkwatako. Ati munaye ng'olabye tofaayo naye ate ffe tuli family yo. Buli omu ssebo fayiro erina kyemwogerako. Chronic depression. Ono alina chronic depression. Tera okunyolwa. What about you? Kati ate gwe Apple fayiro yeegamba ki? Najjaji tulemu alabe. Says Wano egamba severe physical abuse, severe physical abuse, parental drug, alcohol, parental drug, alcohol, multiple shelters and foster care. multiple shelters and foster homes. Bigaba byayisemu n'ebirala byonna. You could trust us though. Butakyalina bwesigwa. Lack of trust. Atofaayo ffe osobola otwesiga. Wajja siboogera bwogezi wano mu bitabo. Omufayiro ssebe erina kyemwogerako ekikwagana ku ye. Nakyeyakwate kubona Jeruda abali wanaawulira akonkona. Kumba onazze. Kathy, right? Yes. Yegwe Kathy nti buterevu. Yenze maama w'omuto. Ali ludda wa ye. Where's my daughter at? Muwala wange ali ludda wa. I'm taking her home. Mutwalaka. Agnes. Agnes. I missed you. Agnes mbutuufu mbadde nkumisinga. Amutuukako n'asooka amusimba akafumitu. Baby. Yo omuto yagambye Nakyala Kathy nga abawerofe abakyasindika ssente eri mmange ezindabirira. Tosuubira nti kusiya Katonda agerako era ku makya asayininge consent form mbeere wano. We're leaving. Wamma tugenda tetwetaaga byakwe tetwetaaga byakunywa. Grab your stuff, we're going. Ate gavumenti yamukwasa omwana we. Kati basegeeza yamulinako obuvunaanyizibwa. Kwegamba ali mu kasitole y'omwana n'asooka amuokya oluyi. All right, you coming? Okay, I'm just texting my associate to have her things brought down. Nah, you know what? Kabaleete ebintu bye. We don't need anything. Tetulina kye twetaaga. Come on. Kwate kuba ssebo n'awalula omwana. No. Twala wampaka. No. Kati okusinziira kuno kye yali alabye yagamba nedda. Nedda ekyo sigenda kikkiriza. I'm her mother. Yo abuse yennyini. No, mind your business. Yamugamba nga nze. Don't come with me right. Nyina obuvunaanyizibwa singa wabeerawo abuse eri omwana nyina ogezaako taking a responsibility tokwata ku mwana. They're gonna let you keep that baby. Goza bagenda kuleka osigaza omwana oyo. No. Tolina kyakusalawo. Police, if you don't want to be arrested. Bw'oba tuyagala poliisi ejje wano kukwata gwe fuluma n'amufugira amalusu. Nobody cares about us. Tiri afaayo gy'olize kubuulira. Know that? Okitegera kyegamba. Tiri afaayo gy'oli ne bw'oba ofa otya. Yamugamba saagala bwekyange. Ngenda kusaba okwate ku bufuluma ogende. Ngenda kusaba ofuluma ennyabo. You need to leave. Weetaaga ogende. Leave right now. Genda mu kaseera kano kennyini poliisi nga tenaba kujja. Even know what you did. Okay. Gwe tomanyi ki kyokola kuono yes naye genda. Mama ngenda kusaba okwate ku ogende. Kino mu kaseera ke kamu ne Tom yali azze. Kyebeka nakyo yali afunye enkwasaganya ne taata w'omuto. Oli yamulaba. Yali agezaako muyita. Nakyala n'asooka ate akomawo munda. Kati oyo akola ki wano eno? Kati akola ki wano eno oyo lwaki mumuyise? Agnes. Ekirabika n'omuzeeyi. Kusiya ku mbeera eno gy'alimu. Baba basobola okugezaako mumuggyako singa lipooti eba efulumye. Ti okusiya ku mbeera gy'alimu tasobola kulabirira mwana. Muyisa bubi amutuntuza. Ate kati ke yali asudde kitaawe. Ate kitaawe yasobola osayininga consent form. Mwana abeera wano. Nakyala Kathy yabadde amuyise. Yabadde ayise taata ajje. Wabula taata agenda otuuka ebbali. Ki ekigenda mu maaso? Anti munayo n'onsonyiwa. Siganyi nabadde nkuyise naye ate kirabika kijja kubeera kyakasiira kalala. Weetaaga okugenda naye kono nkimanyi weetaaga okugenda naye. Ningenda kusaba okusanga nsobola okuyambako nedda. Ngenda kusaba okwate kubosooka ogende. Kijja kubeera ekyolulala. Essaawa zino omwana talyoke.
honey. Okay. Anti mukwano. It's okay now. Come on. Kiryoke kati oli agenze. I got you. Tofaayo ngenda gezaako kukwasaganya. I don't know, but I know. Tenkera waalwo. How many more of these do we have to do? Balina ebbaasa ze balina okugenda maaso n'okuŋŋaanya. Waliwo oli ayitibwa Kamero se balina by'abalaye. I got it. Nkizegedde banaayinza ekibazeemu wano. It's gonna be 4 black babies. Tugenda kuba n'abaana bana abaddugavu ng'ogasseko n'abaana bana abeeru. Kamero naawe You forgot yourself. weerabidde okwebala ggwe ekyo kiveeko kale tofaayo. Not white. Ate bali ba Hispanic bo si beeru kwegamba bava mu Basipanyolo. You know it may be Kibakitegeeza bo balina kategole endala nnyo. you. Yet another category. Aye tetumanyi ono omwana gwagenda kuzaala ayinza kubeera ng'alina kkala ng'eyiyo. My baby father's. Yabagamba nze taata w'omwana wange yali muddugavu. Kibakitegeeza ngenda muzaala ng'alimu oluddugavu. Yes, awo si wabi, abaddugavu ne bawaga. Bagamba awo si wabi. Kagenda akawugeezi olukazi akwate kusimbula okuva ku shelter ezikwate kusobola okweyongerayo. Ebiseera ebisinga abavuga n'abatwako bifo ebyenjawulo. Bwe bati baavuga eggaali ne batuuka pembeeni. Waliwo engeri y'ekkanisa bwe baatuukira. Wateekubo ne bafuluma. Take a box, honey. Very good. Mu kaseera ke kamu ssebo emmotoka yakwata ekubo n'esembera. Nakyala agenda mu maaso n'okulondoola omwana we gy'ali. Bajja mu ekereziya ne basooka bagaba buvokya ng'ogassieko ne bbaasi ez'enjawulo. Malizo bigaba. Kwate kubo ne bafuna we batula ne bakkalira. Call up Kathy DeFiore. Ngenda sooka mpita omukyala ayitibwa Kathy DeFiore. Talk about her very special work that she is. Era nga mbadde njagala Lisa agezeeko ogenda maaso n'okwogera ku mulimu ogw'enjawulo gw'akola ogw'okuyamba abaana abato ababeera embuto. Good morning, everybody. Amakya amalungi buli omu yenna. Afternoon. Oba tugambe emisana amasufu. Thank you. Mwebale. 8 or 9 times. Yagamba mbadde wano enfunda eziwererako ddala. And I thought to myself, what can I say? Naye olwaliro ngambye ddala mutuufu ki kyensobola okwogera kye mutamanyi ku bye njogedde. 20 years ago, Myaka 2 egyayita emabega. I was homeless. Nze gwe mulaba saayina waakubeera. I'm not sure I can really explain. Era sobola kakasa nti oba nsobola ogezaako okunnyonnyola ki kyekitegeeza okuba nga tolina waakubeera. And alone, Obeera wekka, while trying obeera mu buwaavu. to my dignity, Ensi engeri gye nali omukyala yali ayagala kunzijjako kisiibwa kyange eky'obukyala. began to turn around. I found a job Namala neefuna omulimu, and a home. neefuna n'amaka gange. And then I had the most wonderful inspiration. Era neefuna okusikirizibwa okw'enjawulo. My home, Amaka gange ne ngafuula shelter. teenage pregnant, Kwegamba eri abaana abato, abaana abali mu myaka gy'ekitiini, understand that this basobole okugezaako okuba nga beeyiza ababeera embuto. have. So please open your hearts, Kati ngenda kubasaba naye mubikkule emitima gyammwe, envelopes, mukwate ebbaasa ezo. shelter. We can give them guidance. Tusobola okugezaako bawa ew'okubeera, tusobola obbakulemberamu, tusobola obbawa okuyigirizibwa, Future. tusobola otangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. And God bless. Ngenda bassaamu kikole mu ngeri ennaŋŋamu era Mukama abatereko ow'omukisa. Gambye yenna alina akatono k'alina abawe. Baatandika okugenda maaso n'oba mpola mpola. Kasi si balina engeri gy'amutunuulira. What a beautiful sermon. Now you're not only a whore, but you're a freaking. Abaali wano ssebo maama we ng'azze.
katoli malaya kyokka weerabidde n'okwerabiraye kati ofuse masiiki enda sooka nkusaleesale feesi mama sebaze ne Giri tayagala sala mwana we katonda watta waliwo olutalo luteekanika mama sebo bakwata wampaka Yesu Kristo bannange bamukwata bukwasirwa mpaka ninga musajja Giri takutama tomunyumiza gasiya tajjanya yagala kola kukolera mukazi watu yakwata ku lubuto awulire wayisa akaseera bakute kubo koma weeka mukazi watu yafuluma n'asooka atulaka we bali ku madaala bali wano omu kuba naye yakwati kubo n'afuluma munda kwe kujja n'atula okumpi naye. Hey. Why? Why don't you come inside? Lwaki tokwati kuba noyingira munda nebweruse wali obunyogovu obuteekanika. Come and help with the decorations. Wandiza at least n'otuyamba ne tutonaatona. Party. Manyi tuteekeka kabaga koona akakyate. He went to the hospital to have Letitia. Destiny yakuteeka ogenda mu ddwaliro okuzaala Letitia. So kati twagala at least tumusurprising. N'akwatikuba okujja. It's gonna be okay. Kigenda kubeera okay, saagala weeralike bukimu kigenda kubeera fine. Osegeera saagala ofunemu kutya nti oba ki oba ki. Yakwate kuba najja mukazi watunga bw'atambuza amaaso erudda. Nayitawo n'akwate kuba okuyingira mu ndiri mu kisenge. Kisenge kyabwe ne Keisi. Abalo ne Keisi yajja. Are you sick of this? Niegwe bino tobikooye. Being exploited. Kigamba ebyokubanga batunyunyuuta. Marched around here, though I were told what to wear. Kusiiza ku bye batugamba ayambala bwoti kola bwoti biki ebyo. Nice too. Gwe tobikooye. It makes me sick. Nze ebiseera bisinga kindwaza. Tired of it, aren't you? Gwe tobikooye nze buli ambikooye. Not much of a choice. Tulina kyakusalawo olina ogendera ku mateeka. Feeling any pity for me except for me? Nze teri ankwatibwa nnaku okujjako nze okwekwatibwa ennaku. Feel bad for you, Apple? Ng'oza waliwo akwatibwa ennaku. Because you know that you're not the only girl around here who never is. Njagala okimanye sigo wekka muwala wana atalina maama. Why can't you just leave me? Naye lwaki tondeka nzekka Lisi n'olekera okuŋŋamba ebinyiiza. Life because of my mother, and now that she's gone, I suffer even more. Yamugamba nti nze nange nkimanyi ebya mange. Mange ssebo Hate her for what she's done. yava mu bulamu bwange ate neesigala nga nkyabonabona esseekanika. And that hurts you even more. Yeah. So what about it? Kati I'm getting my own place. nze ngenda kufuna bwengenda okukasiba. You should come with me. Ngenda kusaba okwate ku bujje nange. What about your baby? Kati ate bebi wo. My baby's all right, ain't Nze bebi wange talina buzibu ali bulungi. he? Nze sifa ku mwana wange. You said Kale osirabika kaagala kakwate kuba kagenda omwana kamuleke emabega. Saying that maybe it's not. everything's set up for after Christmas. Buli kimu kyonna kyamaze dde okubeera set up after Christmas. Buli kimu kigenda kubeera tayali. No more of this begging stuff. Nze enkoye ebyokubeera nga tusabiriza tufuka bamasiikini. Bino ebyosabiriza bye batuteekamu. Wantugenda kukola ensimbi ezaffe. Are you coming with me or not? Ogenda kujja tugende ffena apo oba tugenda kujja. Kya tugenda tutandika okubeera ffembi tutandika obulamu ffembi. Osegeera. My beautiful, healthy baby. Kene mu kaseera kano mukazi watu aba atudde erudda. Luwe yajja n'amukwatako n'amusitula. Wati kuba najja ng'asimbira mpolampola abayitamu. You're probably going to need a little more than that. Father McCarthy. Apple, Apo could I drop by and see how you're managing? manyi mbadde nzize kulaba oli otya. I'm okay. Bitambula bitya kono ndyoke sina buzibu. Buli kimu kiryoke. Yatula wansi n'atuula naye. Your mother. Ekyo kyavudde ku maama wo. Very sorry that happened. Yamugamba n'osonyiwa okubanga ekyo kyatuuseewo nnyoko kye yakoze. Wabula But you have to think about yourself now. kwegamba njagala bwerowoozeeko kati osegeera. Njagala bwerowoozeeko saagala olowooze ku kirala. I caused all this. Agamba nti bino byonna ye yabireese. Ensobi eri ku ye yeesigama ku ye. Oba osanga singa yasigala ne nnyina. Apo All of us ffenna sheep.
Fera tubeera nga ndiga. Ezimu just ziwaba buwabi. Has turned his own way. Kati kitwaye nti maama we yafuuka ndiga eyawaba. Her way, not wabula eri kkubo ly'esigwe gwe tolina kuwaba. One of the girls found a place. Ngenda kuva mu kifo kino omu ku bawala yafunye bwe tugenda okukasiba. Does Kathy know about this? Kathy akimanyi nti ogenda kulekulira. Aha, takimanyi. Ngenda kuddukawo buddusi. Sikiwa nti asobola ogezaako kisigaye singa muga nti ngenda kulekulira. Tasobola kitegeera. Leave this safely at the shelter. You put your ojja kubeera seefu mu shelter. Weetega mu matiga. jeopardy. N'omwana ogenda mmuteeka mu matiga. Gonza gy'onoobeera n'abeeroke. Katonda watu. I gotta go. Ebituuse kati kakwesonyiwe. Ngenda kusabira. Tosumbuka na ku byakunsabira. Seetaaga ssaala zo. Naye butuufu yeewuunya abantu abamu balinga tebasiima busiimi nga Katonda yabakola emitima gyabwe kwegamba siimi mativu. Omwana basobodde omulabya bamutuusaawo bamutuusizaawo atawoza musimanyi agala genda. Omwana yamugambye bagenda kufuna gye bagenda okubeera ewaabwe. Why are you putting a binky on the tree? I kind of like it. Yeah. See that? I like it too. Thank you. Kesi abadde ayagala kujevuna kiri kye bayita ki kamera. Omu n'agamba maki ataddeko nkyagadde. Omu najja afune kyassaako mpola. You want to ask up to the trip? Yeah. Kafe yakwatikubo n'asemera n'abayitamu. I'll be right back. Kanzije. Ono yabagamba kanzije. Buli omu seba afuna akatono kateeka Christmas tree. Mbisa bya Ssekukkulu. Nake yadduka n'aleeta. Abaayi muveeyo. Waliwo kyalabye ekiyinza okumisinga katika na Ssekukkulu. Muleke. Nayitawo n'asembera bulungi paka erudda. N'alinnya ku ntebe waggulu. N'akassaayo bulambalamba. Kapiniwel. Ate kati awo gwasinga. Isirayi alina kyataddeyo. Musimba akafumito. Bonna ne bakwatalira wamu. Kale bannange ngenda bassaamu mwenyeko. Christmas, okay? Everybody ready? Mwena. 2, 3. Merry Christmas. Nakyana abafutura akafaananyi. Come on now. What you trying to do? Well, the baby needs to turn over. Oh. He can be very stubborn. Baamuleeta erudda agezeeko kebera olubuto. Wonder where she gets that, or he gets that, huh? There it goes. Wuuyo. See the baby moving around? Mulaba engeri gy'atambulamu. Do you want to know the sex of the baby? Wandyagadde okumanya sekisi y'omwana wo. Yeah. You're having a girl. Ngenda kuzaala muwala. Ono seba akutemu ebibi atawanyika. Casey. Ate okola ki? Nabadde manyi twasisira tugenda tawanyika ffenna. Ono yawulya omwana we ng'asamba. Okimanyi nti omwana wange asambye. Cassie, I'm not going. Casey sigera kulimaze siva wano. Yakirowoozamu n'agadala mu butuufu nve wano. Omwana wona atuusiddwa okuzaalibwa. Kati ngende nkole nti ambonebone. Nze mbi okubonaabona bye nali mu Casey. Tugenda. Asinga ogenda. Sigenda kuddamu kulabako nateera. Sigenda kuddamu kulabako bbanga lyonna. Don't you get it? Naye gwe tokifuna. Wano wali makulu. I'm no good here. Nze sirina makulu wano eno teri afaayo ku kiki endowooza, teri afaayo ku kiki enjogera. Goodbye, Apple. Weeraba Apple. Yena asimbula ssebo n'atawanyika. Wabula ono yafunyemu second thought n'agamba bannange. Kidda mutuufu ngenda kudda wano olubuto. Mwana wona anaatera okuzaalibwa. Ngende nzire mu byokubonaabona bye nalimu. Wano bandabirya banfaako bampa ebyokulya bakola biki? Gamba ki Dino? Dino has generously donated this very special. Ekyemisana kino asizeewo okugamba akisiwe ku bwereere. Wamma si kyakabi nnyo saagala munneeyanze sitemufaayo. Baabwe. Ngere maaso n'okunyumirwa. Nekyasi balina emikwano. Banaye buli omu ngenda musaba kakkane tulye. Kwako. Tebasooka bayisa fruits.
aya mutose bwe yali abikuttemu ono n'amulongoosa katonda watu nakyayase tukabeeko kyayogera yabagamba nyina ekyokulangirira ekyenjawulo It's going to be a unique anniversary for era ng'agamba nti wiiki ejja egenda kubeera anniversary ya njawulo gye tuli that I first opened ne Seuta myaka 2 gyayita emabega ku nnaku olwo lwe nasookera ddala okugulawo Seuta yange yasooka nagezaako olabirira abaana era ng'agamba nti waliwo abagezezaako survivinga ngina gezaako okubeebaza an amazing trip era ogenda maaso n'okubeebaza wo trip ey'enjawulo gye ntegese fena tusobole ogezaako kijaguliza awamu jaze showa kikolera bano bonna bawulira essayo ne bagamba kweri ziba teziri busawo no yabagamba nfudde bannaayi ono kiki kyebikantandisa okuvaamu amazzi tika ne bamuyisawo ne bamutwala mu ddwaliro kyekyo awo si wabi genda maaso n'okusindika sindika omwana agenda kujja ogenda kusaawo bika amaaso go sindika yasindika n'asindika mugamba kati awo nebolekerawo sindika genda okuza amaaso nga yekanya azadde ka bebi yagamba ki my baby Her name is Hope. It's Hope. Bana Yesubi oyo mwana wange yapadde essuubi yantuusiza wano bakirira kibebi ne bakimukwasa kigimu kamala kisufu nnyo yewuli essanyu bambi bamugamba kiryoke kakana kali osobola okukakana kasira akazibu okayiseemu okusindika ekyasize bwe yazaala ekyana hevwe katonda watu mwana w'essebo lye libadde essuubi limutuusiza wano nti asobola okuwangula embeera embi bamuli awulya essanyu okuba nga kituuseewo kitaawe ali wali eri mu waiting room njagala okimanye munaye agwana lisi ofuna kaseera kano bambi yagala kulaba mwana mugambe saagala mulaba wabula asobola okulaba ku mwana bw'aba kyayagala naye nze seetaaga musiikana seetaaga mulaba nze yajja Tom n'atuuke wali kibebi mbutofu yakitunuya nga kibalagavu kamala mukazi watu yamala n'akwata ebbaasi eno yalimu engeri y'ebbankaluwa baluwa kyava agijjayo baluwa yali yawandiikibwa kitaawe n'onsonyiwa okubanga buli kimu kyonna kitambudde bwe kiti munaye saakibala kwegamba saakitegeeza kino kubaawo linnya lyange mpitibwa Tom era ng'agamba nze kitaawe oba osanga tetulimanyigana n'akakizuula nti ogenda kubeera muwala June nange twali tetumanyiganye nnyo kiri awo just twagendako out sometimes kino twali tetwakibala nti ajja kujja tegamba watukamu kasita bwe tutasuubirira nze golaba mbeera waka ne bazadde bange ate nga ngenda tandika okugenda ku college sisobola kudisappointinga abazadde bange siina kyakusalawo njagala okitegeere Juni maama w'omuntu waddalu nnyo ne bw'omugamba ekyo tasobola kitegeera takikkiriza oba osanga siri kulaba munnange byebigambo ebyali mu bankaluwa muzeeyi gyawandiika yagamba sigalina ndiyagadde okubeera kitaawe wabula siri mwetegefu oba osanga lunaku lumu olisobola ogezaako otegeera ensonga eno n'onsonyiwa mu mutima gwo era agamba nti njagala lisi ogezeeko okubeera apple of my eye nze Tom
baluwa yabeeranga abo n'agisoma ebiseera ebisinga era kyova olaba ye yasobola ogezaako olabamu erinnya Apple. bano nno bajja ne bamusiikana mu ddwaliro bonna baali basanyufu bambi. waayi naawe omaze n'okawona kakulike tukamanyi kaluma. waaw ziba teziri busa. ne Rodi n'akwata ekkubo n'asembera Faaza Makathi. Good foundation. guno omusingi musufu Kamala. waliwo nekibebi ekiri erudda kyagala kulaba ku bebi. jangu osooka olabe kabebi jangu bakireta kirabe kabebi ekito kwe kusembera kijje kyekanye bakijjayo banange yali takikkiriza basobola n'okujja ne bamuwa essanyu lye bamuwadde. kebaseko ono ye njagala nsooke mulyo kwegamba anywa ebifo yebake nga amaze okunywa bulungi akuse n'afuna enywanto najja asobola ogezaako munywesa. nakyala alengera yagamba Katonda wattu juya baali baagala muggisaamu lubuto obula kati bwe bakitunira bwe bati lekakwateeko enywanto kegamba kintu kisanyusa nnyo Kamala bambi mugamba lekakwateeko enywanto. I'm gonna go to the restroom and... nze kangeneko seka n'abirondowooza mwe ababiri mbaleke musooke mwogeremuko. mulabye mutya ayise taata wa nakyala boogere obawo ekyetaagisa muzeeyi alabe kikyayinza okukola. kibebi kibalagavu musatu yasituka bambi n'asembera ebbali tuka n'amutunuulira. yamubuuza oyagala mukwakula obutereevu njagala omukwatamu kuba kati we buzzukulu wange fuuse jjajja. kyava mbwetika n'amukwata amutunulira. waaw manyi teri kisinga kunyuma mbulamu kusinga ekyo ng'omwana gw'ozadde tenaye azadde nga omwana gw'ozadde n'akufunira omuzzukulu kiba kisufu nnyo Kamala. yegamba mu kusooka saasobola kitegeera. leeta naye siba omwana wa muwubira leeta munange n'amusimba ddangada. You know something? omanyi She was born one day before I was. oyo omwana okimanyi nti omuzadde nga mbuzaayo kwega olunaku lw'omuzaliddeko nze banzaala nkeera era nga Tomorrow afternoon, Joanne's put it together. It's at the house, and mukazi wange alinako abadde ategeseeyo. Not doing anything. We're hoping that maybe you two would come by. Madde emboozi oba temulina kye mukola at least mwandize mu ababiri mutegekedde enkyaka genda kubeera amazaalibwa ge. tegeseewo engeri y'akabaga eri abayinvayitinze omutongo gasseeko ne baby young. I'll show you the new place. Come on. ngenda kubeera mu kifo kiri ekipya kye mbadde nzimbyewo. Rodi alina amaka kyokka alinawo n'ekiyumba kyakiyazimba kinene naye nga alina abaana babiri. Imagine naye nga alina amaka ssebo manene Kamala. laba nasale gye bakoledde omwana. Katonda watu mukazi watu bwatuka yatalagava kweri. Tables and chairs warmed by all of the dust.
is a place where I don't feel alone. What do you think? Nice? It's all for you and for Hope. For us? Yes. We want you to come and live with us. I want him. 1, 2, 3. 3. Who's gonna butter Daddy? Just got a napkin for me. Tuck it on there. It's a midnight snack. mukazi watu yagenda maaso nofuna akaseera ak'essanyu ng'ali wano yabatunuulira naye ng'awulya waliwo akabulamu awulira nga atafiitinga nnyo kiri awo awulya waliwo ekibulawo muli mu mutima gwe kyava sooka tulya famire ya loodi naye ate waabeera ne bana awulira nga abajjamu ng'awulira afiitinga kati basirawo bamwetike bamukoledde nasale bamuwadde kiruumu ngenda funira ddala amaka. You're really leaving us? ddala mbutuufu ogera tulekawo bannange Till next week. Yeah. wiiki ejja tulina tuwa ate twagala tugende naawe n'abaana baffe akimanyi tuwa gyeri munnange bonaye abatunira nabaga bannange It's real hard for me to tell you guys how I feel. kizibu nnyo ogenda maaso noba buli abwempulira gye muli Thank you guys so much for... naye kyengenda osooka obeebaza mwebale nnyo akaseera ke mumpadde n'okuleetera okulya nti ddala mbutuufu ninga wakika gye muli You've all been like sisters to me. era mwendeetedde okulya nga nninga muganda wammwe era mulinga baganda bange I'm really gonna leave you guys. bwe balowooza ngenda baleka We're gonna miss you. tugenda kusubwago ge mazima bale toli wa bigambo bingi naye ate ng'ofaayo egamba nkimanyi mugenda kunsubwa naye tiwali kyakola eri family amuyisawo n'amusaba atule bali mu ggaali nabagambye tuli ka family movie vijje junior nga bulijjo era nga kubisigaza ffe bulambalamba nabagamba wajje musobola ogezaako zisiikana omwanda we videos kuzayi plaza wa big ne mugaga legacy entertainment wa Steve kuzayi made his videos kuzayi Danger Hearts kuzayi Abe kuzayi Saul kuzayi Hamsoft Entertainment mukwana kedi DMR tie mukono obiti kalelwe katangola Bilux videos wa Blind Majestic Freeway Majestic Please wa Mami Tendo videos ya Kapo Fred Man videos ya Kasubi Sonia video library walamba Stepa videos Adamus videograph Ramis videograph na mungona Loverboy HB Plaza Basha videos Keti Farao Tom, stop the car. baba geno nkyava mugamba soko sibe gali Tom mugamba sibe gali n'agisiba muli yanyenyo omutwe n'agamba nedda amazima gali nti I mean, the girls and sisobola kukwata kubonendeka bawala bali mabega they make you feel like kubanga balina engeri gye bakuleetera okuwulira ng'olinga wakika kwegamba we're something and balina engeri achieve a lot of things. gye bakuleetera okulya nti osobola ogezaako okwakivinga ebintu bingi You know, it's kwegamba kyewuunyisa crazy. kiringa kya bulalu Go engeri live with strangers gy'obeera n'abagwira and feel so much joy n'owulira ng'olina essanyu and not feel like you're any different. era n'otuuka n'ekiseera n'owulira nga atali mwawufu ku bo And not feel wanted n'okwegamba notutafunamu kuwulira nti oba toyagalwa and feel like you can go places and n'owulira ddala mutuufu nti osobola okugenda mu bifo ebyenjawulo singa weesigama kukkiriza kwabwe succeed n'okwagala kwe balina in life. ng'osobola ogezaako otambula n'osucceedinga mu life olw'okuba bali mabegawo yagamba ali mu kaseera kano mbalekulire Tom yali asobola ogezaako kitegeera yamugamba kimu Apple
kijja kubeera oke, kigenda kubeera oke, kigenda kubeera oke kakana. Musaba asembere waali era bwatu namusimba akafumito. Bw'oyogera bw'otyo osobola okugezaako kutegeera munnange. Bali be babaddewo ku lulwo mu mbeera ennungi, be bakuleetedde okufuna confidence gy'ofunye okuzaala, bakuleetedde okufuna okukkiriza okw'enjawulo nti osobola okubeera maama. Yamugamba sigaana lunaku lumungi asobola okubeera muwala wo. Naye at this moment feeling bali gye bampa gwe tosobola gimpa. Kono osobola okitegeera, nsobola okukimanya, osobola okukitegeera. Yakwate kuba akomewo agezeeko basiikana, kubanga amazima gali nti wabeera nabo feeling so comfortable. Be bantu abasobola otegeera embeera gy'ayiseemu otuuka waatuuse. Be bantu abasobola okugezaako okunnyonnyoka obuzibu bw'ayiseemu okuba ng'azaala omwana oyo. Era yajja abasiikane gye bali, baba bali wano, bamulengera nga bonna ne basooka badduka, bannakazadde b'eggwanga ne bamusiba akafumito bambi. Baali basaifu okulaba nti akomyewo gye bali. Katonda watu wano waawulirira essanyu ng'ali nabo. Jjo abatugabe baasisyako ebyo ebyaliyo, based on a true story. Nabagamba buno tukyabulawo bwefaananyiza bwe buti, wabula wali akayitibwa Frankenstein kafulumye, tugenda kalaba mu print muggo. Nabagamba mbwesiikana Breaks Videos ekayunge Wazir, Michael Yange Mubende, Zone Videos ezana ewa Umaru, The Track Movie Center Jinja ewa Deno, Ana Movie Base Zai Plaza ewa Ana, Bekas Videos ekasubi ewa Beka, Sin Videos, Cosmos Videos Salama, Katumba Stage obuze wa Moses, Chris Videos Maganjo ewa Ntege, bozi gogaseko ne BJ Videos ezana, Visual Base e Rwanda ku 2000 Chinese building ne Nyamirambo balinawo branch okumpi oba opposite ne Maya Cinema Hall. Obuza Geoffrey nabagambe South Africa obusikana ku 42 Broad Street e Dabani, One Touch Internet Cafe bozi ngogaseko ne wa Scorpion e Juba ngenda samu kama abakomire abadde abwe batwe bali bafanana mbifananyi gambi basako ebyo byali kutuusyako ka cinema kano. Mweraba naraba kadamu sigala ng'otudde, naraba kadamu sigala ng'otudde. And watch her where she goes and help her to be wise. Help me to let go. Every mother's prayer, every child lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be safe.
light and holds it in her heart as darkness falls each night. Remind her where you are. Every mother's prayer, every child knows. Need to find a place, guide her with your grace, give her faith so she'll be saved. Lead her to a place, guide her